Ibula Semujjunganda wagambye tosobola kuvaayo okomerere omukulu Mathias Mpuuga kubanga muntu wo muvudde wala nnyo bw'obadde okuba aba Museveni y'omanyi gye balwanira omanyi ng'abamu babakuba n'amasasi bannange mukama kwagala walwogedde eryokaanga n'etonnya Kyagulanyi nfukamidde mu ngwezi ezitukula weebale kujja n'otulaga bannabyabufuzi abafere singa tewajja singa tukyali ku bipememe ku bino nga bikyatu singa akwata essimu n'omunneebaliza kumpi sooka mukubire yannange n'amala akwata mumpe mwebaze pulezidenti bwe buzibu bwe pulezidenti na Uganda y'enkya munnange batabuzi buli wamu babaawo ate we babaawo kati bakwatako Betty Nambooze Katikkiro nga bali ku kantu ako kasuubi okitegeera nti bo babeerawo awo yaani aleese era bo bakola akabiina kaabwe kafuzi bo bajja bagamba era ne musubi bajja bagamba bo tebali ku bina bya bufuzi na biki ate bo bakiikirira endowooza ez'enjawulo mu by'obufuzi eby'enjawulo kati era tebasuubira kussaawo kibiina kya byabufuzi kati mu ebyo mwe bagenda batabula era kati Abedi Bwanika annaye ate sirabanga muntu ali confused naye Abedi Bwanika akyali pastor Abedi Linda katono nnyo Abedi Bwanika akyali pastor buzze ekibuuzo kituufu genda maaso ng'oyogera Abedi Bwanika watuulaawo ne yeeraba talabanga ne mwennyini yeeswa si kweswaza kozi ye takyaswala Uganda y'enkya wekitiibwa tugende ku nsonga obukadde 5 wabufuna omanyi fe abakatuliki nze okubeera omukatuliki busango si musango paapa wansiima nendabikako wa paapa musango si musango wekitiibwa obukatuliki bubi si bubi kati nja kubeera omukatuliki naye obukadde 5 wabufuna tewabufuna kabaka sinza amulagira asiime baasiima era kabaka wansiima waliwo bekiruma olw'okuba yansiima so okusiimibwa beene si kintu kya muzannyo owekitiibwa watugamba obukadde 5 nti wabufuna naye ate sources zitulaga ssente wazijjayo kati olaba nze nkoze nnyo impact mu byobufuzi bwa Uganda era kubanga nkyali muto nakwata ku bannange ne tusobola okuba nga tuyina kye tukola mu byobufuzi bwa Uganda. Uganda y'enkya kiddamu nti statement ya president nga teyali ntuufu be baleeta babeera baana bato batwala ku ssomero tugundi nakujjange waka ne mutwala ku ssomero nenkunywesa ne ku bboto omusajja omukulu ali mu myaka gyange nange bakyandeeta buleesi palamenti kino kisanja kyakusatu president w'ekibiina walali adabuuza lwaki bakuwa akasimu bakuwa kaki wakoze eki ekyenkizo president yagamba bamusiima ki bamwebaza ki yabakolera ki lwaki bamusiima Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable naye kati naye omubuuza nti ye bali afuluma ke baamu bali bamwebaza ki Uganda y'enkya okuvaayo okunnyonnyola ku nsonga ya service award oba kayita akasiimo bannaffe ke beegabira nze nga parliamentary commissioner wa NUP njagala okuvaayo categorically clear mbabuulira ebintu bino gye byatandikira mu mwaka gwa 2022 essente ze beegabira bagamba meeting yabawo mu mwaka ogwo mujjukire mu mwaka ogwo nali nkyali parliamentary commissioner wa parliament yonna eyawamu era nga naliyo kiba kitegeeza nti mu mwaka ogwo budget zonna ezakolebwa mu parliament naliyo mu commission so awo njagala okuvaayo kubabuulira nti bwe nabeera mu commission nze eyali chairperson wa internal audit committee
nga nze avunaanyizibwa ku nsonga y'embalirira ya komishoni mu nsonga ez'okubuuza akana n'akataano ku biki ebigenda mu maaso mu nsaasaanya ya paalamenti era n'okulaba nga mpaayo nnyo ku biki ebitagenze bulungi mu nsonga za audit, mu nsonga za accounts, mu nsonga za finance. So njagala okukibabuulira nti bajeti zonna ezaakolebwa mu komishoni, draft budgets ezakolebwa mu commission zetwayisa zonna nga nkyali komishona mu mwaka gwa 2022 temwali mu nsonga y'akasiimo, temwali mu nsonga ya service award. Jjukira nti nno ebintu bino evidence yavaayo ng'abantu bano beegabidde ssente zo. Njagala okukibabulira nti yabeerawo nga naakamala okugobwa mu parliamentary commission eyo. Ebintu ebyo we byaviirayo kiba kitegeeza nti singa baali babikola mu butuufu nga bwe bagamba nti babikola mu bulambulukufu, kiba kitegeeza nandibadde nange ndi part of that mess. Nandibadde nange mbeera nga nali mu drafts ezo eza budget ezo, nandibadde nange mbirimu kuba olunaku tukera ku lunaku lumu n'ogamba nti otutuziza meeting n'ogamba nti ebintu byo ne bivaayo ensonga. Lwaki kati ssaawa zino bali mu tulimba nti palamenti yo nayo neyawamu yayisa ensonga eyo. Kiba kitegeeza nti bwe bayagiyisa yandibadde esookedde mu parliamentary commission mu drafts ya commission era empapula zonna nkyazirina bwe kiseera gye nabeerera mu commission eyo. Drafts zonna nkyazirina naye byonna ebirimu njagala okukibategeeza nti temwalimu kintu kyali kikwatagana na service award mu mbeera ey'akasiimo. So bannaffe byonna bye baakola baabikola mu mbeera eby'obukyamu okusookera ddala eyo yennyini meeting gye bagambe yaliyo gye baayisizaamu ssente ze ya komishoni yennyini. Njagala okukibategeeza nti meeting eyo teyatuula, wabula baali mu ofiisi ya sipiika ne badrafting ebintu ebyo ne bagezaako okulaba nga baalimba nti ono yaliwo kuba baali bamaze okukkiriziganya okulaba nga beegabira ssente zo. So bwe baakikola kati ne bavaayo kati balimba era bali mu kufeekinga ebirala nti ne palamenti yabiyisa. Naye jjukira komishoni bwemala okukola draft bigenda mu legal committee ne bigenda mu budget committee ne mu finance committee. Uganda y'enkya gye mwazanyiranga omweso Oweekitiibwa Mpuuga ye yazannyanga Ludo na Dduulu. So saawa zino Mpuuga agezezaako okwekuniza n'empikize n'ateeka wano tumugamba teekayo olye naye kati kaweddemu. Uganda y'enkya Kati akabiina buli we tujjayo n'ekibiina ekiyina amaanyi, yes oba ekibiina ekiyinako enkizo ekivuganya, abo abantu tebabula mu bibiina ebyo. We batabeeramu basatu babeeramu nga bana. Kati ate akabiina kalikuruutinga. Ojjukira John Patrick Amambabazi mu 2016 era Mpuuga ne Sseggona. Nkwagadde Sseggona ye yali ne interpreter. Nkwagadde woko tuwaaka bwajja nkwagadde nja kunyumyanga naawe naye ojje weegendereze ekintu Mathias Mpuuga kyabeeramu kizibu okuwulira nti kiggusaawo akavuyo akabaawo era nze natya nnyo nze okuba Mike Mabika amisinga atya mu kabiina tasobola misinga abo yakalimu emabega kati ne Besigye baali bamurecruitinze kantu kaakano wano kaakano kali wayi mukama yamba mukama kaliwa omukulu nga Medard Lubega Sseggona ali mu kuinterpretinga John Patrick Amambabazi yali interpreter ne Besigye we yajja era najja People Power we yajja era ne bajja n'ukweze era bazze. Uganda y'enkya Oweekitiibwa obukadde buno ebitaana abantu nga batabuse nnyo kiki abantu tebategeera nsonga abantu bwabamanyisa omuntu n'ovaayo n'obuuza Kabaka aliwa ng'ayina mukyala we n'Abagereka ayina muwala we essanga lya Mbogo tetugenda kukkiriza kutyoboola bw'Abakabaka era ekyo tetujja kikkiriza. Naye abantu lwaki bakubaganya nnyo empawa ku nsonga eno Oweekitiibwa kiki obukadde bitaano lwaki buzadde akabasa? Okulya ebisiyaga kuyitiridde nnyo mu Uganda era tetugenda kukkiriza
kwonoona mu gigi muto kubanga lino eggwanga liyimiridde ku musingi omugumu. Nga nze Mpuuga bumirira nnyo obuli bw'ebisiyaga. Ne tuli ku kyabukadde 5. Obukadde 5 bino butabudde abantu togenda fuga makaago. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkudwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Twetaaga ekyamagero, abantu babba amataka. Masaka wali obubbi bw'ettaka. Ate obuzibu bwe tuyina era Rain akikugambye bulungi nti bano abantu betwawa bano ab'amasuuti bano betwajjanga tulowooza be batutegeerera. Omanyi nga wamala webajja ssaawa zino poliisi weetuuka nga tennaba kukuba ngwala ebeera yasoose ddanza okunkuba engwala nga tennakukwatako esookera ku nze lwakuba gwe balaba oli jento naye mwe abayaaya abali jento muli babbi. Muntu akubbira mu masuuti mu bitiibwa nze ow'ekitiibwa gundi oba okitegeera. So ate ffe munanga abalihole kati gwe tunuulira njagala olaba bano abaana abakuba emigere street walabyeko ayina enviiri nti ekyana kya dread bakikutte kiri awo buli be balikwata asala akaviiri n'akateeka mu ango n'ogamba era omusanga nga we tuyimirira bwe tuti agamba ekyo kirabika kibbi naye ng'oli ye mubbi. Ogamba ngajjo amawulire ataanoonyereza gy'essaali e Masaka oyinza okuyamba abatulaba n'obanyumiza ku mbuuzi ekigendererwa ekyali ekyokugenda mu maaso. Olugendo lwa kilomita 25 ogenda e Masaka n'okudda bwe guba muyiggo oyinza ogamba nti gwali mwabukira busa. Abantu ne bafumitibwa amaggwa amatovu ag'amatovu ag'ennyonza naye ng'ekigendererwa oli bakireka ku mmeeza eky'ebyobufuzi ebyabo abanoonya obuyinza nga kyali kyakulaga bantu ate nti obuyinza bukyatuli wala bwe tuba tutambula tutyo. N'olwekyo kiseetaba mu nteekateeka eyo kubanga nalabanga amakulu gaali tegatutwala mu maaso okuggyako okutwala mu maaso obutalo obulwanibwa abantu atalina bigendererwa. Terefayina ate okubanga yazannyira obutambi abagiraba ne balaba ebyaliyo bayimiriranga singa obuuza bannayuganda ababalaba balina kigendererwa ki kutagendako kulambulako ku kibuga naye ogenda n'okyalira ekibuga n'okyalira amaka n'oŋŋamba nti nzija negamba nti siriiwo naye n'ogamba n'oba toliiwo nja kujja waakiri ndi amapeera go nga toliiwo nja kujja waakiri ntuuleko mu lusuku awo ndowooza ebyobufuzi babikola. N'olwekyo salabawo kigendererwa ky'amakulu ekyokugenda e Masaka ekisooka kyagamba nti kyakukunga naye bw'obuuza nti ani gwe baakunga. Masaka kalulu akaggwa yalonda NUP ebitundu 85 ku 100
era bwogenda abakulembeze abalondebwa e Masaka mujjeko abakaba parliament local government NUP ekulembera ebitundu 9 mu 10 kati bwobanga wafuna obululu 7 eddokolo ng'epadel tolinayo na ssentebe wa kyalo ng'ebunyolo tolinayo na Kalinda Luzzi nomala mwezi mulambo okungagenda Masaka fabefumitiriza ku byofuzi tubuuza nti oyina ekigendererwa oba okakasa abantu nti tokyalina mulamwa n'olwekyo saagala kweteeka mu kifaananyi kyagala kukakkanya byenzikiririzaamu nga nkola ebyobufuzi ebyekita mu lujja so mikwano gyange omuli n'abakulu abantu abamu NUP ndowooza ebyobufuzi ebyo ebyefubitizi tebitugattako kyemmanyi eryofubitizi efubitizi eryokugamba nti tugende era nabadde nyina byendabamu nti mwatulaba amaanyi ge tuyina nga mbuuza omwana mugenze kwepima naani bitambula kubanga osobola tubajja bali baze tebajja kujja osobola okugenda okulwana naye nga gulwana etaliiwo n'ogenda mu shadow boxing saagala kufunira buvune mu warm up nga ate waliyo omuzannyo omunene kyabulayi Museveni bwe yagamba nti tunatuukira mu 2020 nga opposition enafuye ayinza okuba twetandisa okwebuuza nti alina bannaffe era yalina mu mutwe nga bajjamu obuyambi obutunafuya fe abaagala enkyukakyuka kubanga olugendo lwe tutambudde ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti abantu okwewaayo n'okwefiisa n'okwefiiriza okuleeta enkyukakyuka kitandise emyaka 2 egiyise bw'okirowooza bw'otyo nti kyakatandika n'olwekyo nti olina script olina ekiwandiiko ekipya ekinene abala kye batamanyi n'olwekyo ojja kiggusa wekka tolina gweweetaaga kubanga singa omuntu sekinnoomu alina obusobozi obugamba nti eggwanga likyuke nga kigamba obugambo singa eggwanga lyakyuka dda onabu Ssemujjuŋŋanda ekisooka ebbanga ddene abadde memba w'akakiiko k'amateeka legal committee era amanyi enkola gyetukola mu parliament adde okuyisa budget ya parliament era ne budget kalibattanya yali mu kakiiko era amanyi zimu ku nsonga ezaaliyo zeezo ndowooza ayogeza busajja bukulu n'obumanyi bwe kyabulabe nnyo omukulembeze ku mutendera gwonna okwogera ekikwate oba okwogerera mu kutya ababaka bangi benjogedde nabo abantegeeza nti waliwo abakulira amasimu nga bagamba bw'otoyimirire ku nsonga eno bw'oti kaadi ogifuuye mu ng'ombe tikugamba omubaka wa palamenti n'omutuusa ku ddaala etamukkiriza na kulowooza n'omufuula nga kazanyirize oba omudeddezo bana bakuba endongo mugundi mu bbaala z'okukubo ndoza omuntu ofuukira omubaka wa palamenti oba oweereddwa omukisa okukozesa obwongo bwo okweramula n'okulamula abalala singa mu byobufuzi naye nnoonyaamu byangu ebbanga lyemazeemu singa ebyangu nabifuna dda naye ebbanga lyempangaalidde mu kubeera omugumiikiriza n'okukola ekyo ekinsuubirwamu omuntu yenna ngwe kisinze nzekka abantu bonna abawangadde mu mbeera gye tuwangaaliddemu ne beewayo ne beefiisa si kya bugunjufu okubatyoboola nandibadde tufunye tokkaanyiza nabo okubatyoboola nandibadde tufunye tokkaanyiza nabo obutakkaanya tujja kubufuna naye buganda bwotakkaanya naye busobola nga ojjayo ensuululu omuziike balemera kungulu okola otya n'olwekyo kyabulabe nnyo munajjabufuzi yenna yise kikubo yali mu palamenti y'ebisanja egimiti term limit yoyo byebakola beera mutobimanyi bimukwasa ensonyi singa sekikubo ne banne tebalya nguzi ne balya ssente ne bajjako egimiti term limit singa tuli wano ng'eggwanga so takyakola tekikiririzaamu naye alina nza byagala okuyisaawo amangu n'ebizibu ebirala bingi nnyo naye mugaali bwali musajja mukulu muwekitiibwa kyebwangamba nti ensonga yeetambule etuuke weeneekoma manyi ejja kutuuka weekoma naye nyini agiriko agimanyi tasobola giggusa kyo kyekimewunyisa engeri gyoyogera okiraba tekirina wekiraga
ate yagamba nenanyiniyo amanyi kyolina gyeraga naye nyine akimanyi era singa yali ensonga gyemanyi nti ejja kubaako obuzibu gyendi singa obulaba ndi mu kooti ndi mu injunctions kyokka ekinnumye nti abantu abalinga Honorable Kikubo gwendabidde emyaka asobola okubanga akulembeza erinnya lyange okuyisaawo byagala okuyisaawo olina enteekateeka y'okuteekawo ekibiina ekikyo bibiri okiri Masasi Mpuuga Nsamba olina ekigenda ekyokusimbawo kuba pulezidenti w'ekibiina nakyo kya NUP ebyo bisatu wanziramu ebyo omaliza nga nsiibula ensi ekisooka oyala kubeera campaign manager wange oyala kubeera member wa kibiina kyange ku byombi byagalako ki kyagala kumanya kati bwoba oyala kumanya okumanya ndowooza si musango ekisooka munabyabufuzi yenna bw'afuna omukisa n'alerebwa n'atuuka ku ddaala lyentuuseeko kyonna aba asobola okifuuka naye tokyefuula bwefuuzi okituukako nga kirimu okukkaanya ne banno bwekiseera bwe kiyituukako kwe kukkaanya kwabo benzikaanya nabo ku byonna by'obuuzizza ekisooka byonna nsobola okubibeera kuba mbisobola osobola okubeera pulezidenti wa NUP osobola okutandikawo ekibiina osobola pulezidenti wa Uganda bikudiddemu okiddemu bulungi nti byonna bisobola nkuddemu ansa y'emu kubanga sigikutte bukusu nti ebyobufuzi si byakukola bwa nnamunigina olina okubeerawo n'okukkaanya kwabo b'okola nabyo ebyobufuzi ekiseera bwe kirituuka nga byakola nabyo ebyobufuzi mu ggwanga mu kibiina ebuddu n'ewalala nga ye consensus byonna byogeddeko mbisobola oba pulezidenti wa NUP mbusobola okukulembera oggwanga nkusobola manyi ne batandikawo ekibiina pulezidenti w'ekibiina kyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali addamu Dr. Bedi Bwanika yagaawo ekitiibwa Mpuuga gwoyogerako nze namukola kino ne mukola kino kiddamu nti statement ya president nga teyali ntuufu be baleeta babeera baana bato batwala ku ssomero nti gundi nakujjanga ewaka naye mutwala ku ssomero naye nkunywesa ne ku bboto omusajja omukulu ali mu myaka gyange nange bakyandeeta bulesi palamenti kino kisanja kyakusatu pulezidenti w'ekibiina walali adaabuuza lwaki bakuwa akasiimo bakuwa kaaki wakoze kaaki wakoze eki ekyenkizo pulezidenti yagamba bamusiima ki bamwebaza ki yabakolera ki lwaki bamusiima Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable naye kati naye omubuuza nti ye bali afuluma ke bali bamwebaza ki nkola mu ofisi z'ebyobufuzi okuwa akasiimo naye nakino si buli mubaka wa palamenti nti yali loopu yali omu nga sipiika bwabeera ki owulira bw'oba leader opposition oba weetisse ekitiibwa ky'eggwanga eky'ekibiina kyo ekya palamenti ne constituency yo ensonga lwaki commission egamba nti bw'obanga obadde sipiika oba lopu tosobola kubeera eyo n'otambula n'oba tokyasobola nakuba ngatto ddagala ekitiibwa ekyo ky'obadde weetisse ku lw'eggwanga kiba kikkakkana so kyabutegeevu mu byobufuzi okulabirira abantu abatudde mu offisi ezawaggulu kubanga batambulirwako ekitiibwa ky'eggwanga batambulirwako ekitiibwa ky'ekitundu kyabwe ekyabantu yagamba ssente teyazifuna baabwe osalawo ebintu bingi nnyo ku lw'eggwanga bw'obanga leader opposition nalibadde nze tebabimpa okola ebintu bingi nnyo ebinyiiza abantu mu palamenti oyimiriza ssente nnyingi nnyo n'olinnya ku baminisita ku bugere bano bajenero ku bugere ensonga kibagamba nti bwofuna woofiisi bakuwa obukuumi nze tebabumpa kubanga osobola okugamba nti oli ayinza okukulinaloga nti oluva mu woofiisi katukulinde nga tolina bukiraba nolaba nti olina bukuumi mu nsi z'abantu abagunjufu nga si bafubitizi ebyo bikkanyizibwako yatebeera debate debate yokka ebeerawo nti kiki ekisaanidde okukolebwa byebateesaako ebintu omuntu ono kiki ekiba kimuweebwa so si kugamba nti togwanidde bakwebaza ki si kwebaza bwebaza nti mukolo gwakwebaza kutegeera kinyusi kya buvunaanyizibwa muntu bwabadde akola mu nsi ye aga nti atambulirako obuvunaanyizibwa buno ekitiibwa ky'abantu be ekya constituency ekyekibiina kye n'olwekyo agwanidde okuweebwa ekyenkizo gwabuuza nti bakuwangaani badde otegeera buvunaanyizibwa bwenkola oba obadde bumwekizayiro. Who is the most famous person? Tutandikire awo. Kyetandike njagadde omukulu tuleme kutema bigambo binakola kutya
naye Mathias Mpuuga akyali wa kitiibwa, ebintu byayogera bya kitiibwa, byakola byonna ebyakolebwa n'akaseera kano kongedde okwoleka ekitiibwa kye. Omanyi edda baatugamba nga ekigambo kino nali sikitegeera, buli nkima gyekoma okulinnya omuti gyeyongera okunama. Mpuuga mu kifo ky'okwebika akunama, ate buli waakunama tulaba obwereere bwe, era bakugambanga nti eryokanga n'etonnya. Ye ng'omanyi engero z'Oluganda bannange, okitegeera ze ettaka lyoliko, so ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. kati kankubulira ekintu kiri bwe kiti, Toyogera ku by'ettaka. Katonda yatuyamba n'atuleetera abantu be twali tuyita abayivu, Yes. n'abatwanikira n'abatulaga nti ate obuyivu babwambala bwambazi, Ekitiibwa tebakirowoozaako. Ekitiibwa gaba masuuti n'amataayi. By the way, naye mu bwongo kiki ekikuleetera okuwa ekitiibwa? byokola kye kisooka, honorable. Kati byokola we biba bye bikuleetera okuwa ekitiibwa, kiki ekikuggyako ekitiibwa? Era byokola. So njagala wano abantu bategeere bulungi, bawulirize era bannyonnyoke. Gye buva bwenkana w'obanga toyina magezi gafumiitiriza, w'oba toyina kye bayita kubala, then obeera tolitegeera. Wamala kyova olaba twazannyanga nnyo omweso, oba twazannyanga nnyo kye bayita chess. Chess waliwo w'otuuka nga kituufu empiki y'ogyagala, naye ng'oyina ogiteeka wali bagikube okuba ebbiri oba otikke kingi. Naye buli we weekuniza n'empiki kitegeeza nti kagenda kuggwaamu mangu. Gye mwazannyiranga omweso, Oweekitiibwa Mpuuga ye yazannyanga ludo na dduulu. So saawa zino Mpuuga agezezzaako okwekuniza n'empiki ze, n'ateeka wano tumugamba teekayo olye, naye kati kaweddemu. Ekisookera ddala olaba eno social motion ejja, abadde asinga ogifunamu yandibadde Mpuuga, bw'abanga byayogera bituufu. Era Mpuuga ye yandibadde akulembedde ababaka okugenda osayininga. Omanyi lwaki? Lwakuba eba conflict of interest atasobola kusayininga. Akulembera ababaka. Okay, abagambe munyambe tusayininge, tuswaze bonna abeemamaaza, n'abadduumira mujje mu ekiteeso kijje mu parliament censuring. Kiringa Wamala we tubba neŋŋamba Wamala kale nze wenziba neŋŋamba Wamala wabbye. Wamala omanyinga buli we bagamba nti bannaye Wamala wabbye kibe ofa nnyo, muyita Isaac annumiriza ajje wano. Okitegeera? Lwaki temuyita Isaac tubeere wano annumirize? Naye buli we bagamba nti wabbye jangu tubiteeseeko n'ogamba sisobola na kujja mu bintu bya kisirusiru ebyo. Motion eno erimu ebintu bibiri. Either confirminga nti ddala kituufu ekintu kyali moral oba moral right era kyali legal, ekyo kimu. Either oba ne confirminga nti kyali immoral oba illegal. Kati bwabeera nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga akakasa nti ddala kituufu, kuba ensonga eno inogenda mu kakiiko k'amateeka. Akakiiko ako era kakulemberwa NRM. Kaakati bwabeera nga NRM yagenda okusensalinga oba okukuba tochi mu opposition, kiba kirungi. Abatula akakiiko ka legal siba opposition. Kaakati
mpuga yandisanyuse nnyo ngera booge. Why? Because akakiiko kano kantudde bwe kali mu kuverifying oba mu kuvetinga mukola ku okunoonyezaako si waabwe. Omanye nga abantu bayina ebintu bingi ebisobola okuswaza Kyagulanyi ne bamwanika naye nga bennyini be baganya okwata empiki okugiteekayo. Kozi woba ogamba nti sabba era ssente nazifuna mu butuufu nga bwagamba bannaye gundi Loopo abeera omu. Loopo abeera omu gundi yazifuna. Tubadde ne Honorable Winnie Kiza. Winnie Kiza yazifuna. Honorable Wafula Ogutu. Honorable Albert Awolo Chan. Abo nga tebazifunanga. Kyogamba bo tebalina gwe balinnya ku ngatto. Mbuloopo ab'omu. Tebalina gwe baasobya oba tebalina ssente ze baagaana kuyisa. Lwaki gwe weeyita Wankizo? Naye bannaye kati ekikoga mu Uganda leader of opposition abadde omu. Ekitegeeza mpuga olinga otugamba nti ebintu gwe obikoze obulungi kati gwe oyina akantu kogu ssente ezo nno bazigaba ddi 224 si 223 kati kankulage akantu kano muganda wange otegeere wuliriza okuvayo okunnyonnyola ku nsonga ya Service Award oba kayita akasiimo bannaffe ke beegabira. Nze nga Parliamentary Commissioner wa NUP njagala okuvaayo categorically clear mbabuulira ebintu bino gye byatandikira mu mwaka gwa 2022 essente ze beegabira bagamba meeting yabaawo mu mwaka ogwo. Mujjukire mu mwaka ogwo nali nkyali Parliamentary Commissioner wa Parliament yonna eyawamu era nga naliyo. Kiba kitegeeza nti mu mwaka ogwo budget zonna ezakolebwa mu Parliament naliyo mu commission. So awo njagala okuvaayo kubabuulira nti bwe nabeera mu commission nze eyali chairperson wa Internal Audit Committee nga nze avunaanyizibwa ku nsonga y'embalirira ya komishoni mu nsonga ez'okubuuza akana n'akataano ku biki ebigenda maaso mu nsaasaanya ya Palamenti era n'okulaba nga mpaayo nnyo ku biki ebitagenze bulungi mu nsonga za audit, mu nsonga za accounts, mu nsonga za finance. So njagala okukibabuulira nti budget zonna ezaakolebwa mu commission, draft budgets ezakolebwa mu commission zetwayisa zonna nga nkyali commissioner mu mwaka gwa 2022 temwali mu nsonga ya kasiimo, temwali mu nsonga ya Service Award. Jjukira nti nno ebintu bino evidence eyavaayo ng'abantu bano beegabidde ssente zo njagala okukibabulira nti yabeerawo nga naakamala okugobwa mu Parliamentary Commission eyo. Ebintu ebyo we byaviirayo kiba kitegeeza nti singa baali babikola mu butuufu nga bwe bagamba nti babikola mu bulambulukufu kiba kitegeeza nandibadde nange ndi part of that mess. Nandibadde nange embeera nga nali mu drafts ezo eza budget ezo, nandibadde nange emirimu kuba olunaku tukera ku lunaku lumu n'ogamba nti otuziza meeting n'ogamba nti ebintu byo ne bivaayo ensonga. Lwaki kati ssaawa zino bali mu tulimba nti Palamenti yonna eyawamu yayisa ensonga eyo. Kiba kitegeeza nti bwe bayagiyisa yandibadde esookedde mu Parliamentary Commission mu drafts ya commission era empapula zonna nkyazirina bwe kiseera gye nabeerera mu commission eyo. Drafts zonna nkyazirina naye byonna ebirimu njagala okukibategeeza nti temwalimu kintu kyali kikwatagana na Service Award mu mbeera ey'akasiimo. So bannaffe byonna bye baakola baabikola mu mbeera eby'obukyamu okusookera ddala eyo yennyini meeting gye bagambe yaliyo gye baayisizaamu ssente ezo eya komishoni yennyini. Njagala okukibategeeza nti meeting eyo teyatuula wabula baali mu ofiisi ya sipiika ne badrafting ebintu ebyo ne bagezaako okulaba nga baalimba nti ono yaliwo kuba baali bamaze okuturiziganya okulaba nga beegabira ssente ezo. So bwe baakikola kati ne bavaayo kati balimba era bali mu kufeekinga ebirala nti ne Palamenti yabiyisa. Naye jjukira komishoni bwemala okukola draft bigenda mu legal committee ne bigenda mu budget committee ne mu finance committee yonna tebyayitayo. Okumanya tebyayitayo ne mu komishoni yennyini komishoni teyatuula kubanga ku lunaku olwo date gye boogerako singa tuproducinga CCTV cameras mu lumu gye bagamba gye baatuulamu ojja kwesanga nga meeting eyo teyaliiwo ne ku ssaawa ezo zennyini kubanga nze bwe nali nakafulumayo fukoza nawo nasigala nkwatagana ne ba staff members aba secretary kuba bonna baabagobayo dda
essaawa zino bali ku katebe bali mu nkubo za paalamenti era nabo basobola okwogera amazima era nabo bagambulira so byonna byonna ebyakolebwa bikyamu bali mu kukola nga badda mabega essaawa ya leero balowooza basobola okutufuula ekikyamu basobola okukifuula ekituufu kankomaawo kati aweeyo mpanvu ye Francis Zakebutebi yali atuula ku commission yali commissioner ne bamugjayo akati akunyonyola yali process saawa eno Basumani baswala bonna bakulaga nti waliwo ne minutes kyajja ne mu parliament mwennyini kati obuzibu bwenkugambye nti Mpuuga ni n'akabondo ka banne kambayite ne batabuzi banne kozi bagaya abo batabuzi era waliwo omuntu wajja n'ogamba oyo omuntu omwesembereza naye kizibu okitegeera nti saawa zino ekwana abamu defending nga beetegereza abantu saawa zino ngenda bannyonyolako akabonda akamu defendinga omanye abantu bano tebavaayo nnyo kwetegereza naddala abantu baffe oluvaayo oluwulira nga wakiwulidde yamaze okyogera yakikakasiza ndowooza yatangaziza ensi n'ogamba naye obwongo bwobwo otuulako kaawo n'ofumintiriza ku bigambo bye boogera fe abantu abamu ayogera ekigambo n'oweebuuza kino ekigambo nakiwulirawa abadefendinga Mpuuga buli omu tulina omwetegereza ngenda bakubuulira era mulimu omu atannabagwamu ate nga naye nali nsuubidde agenda bagwamu naye kansooke mmalirize wano saawa zino Mpuuga yandibadde ayina ebitundu 9 ku 100 otulaga nti n'abamemba ba Nuupu baali tebakola olw'ensonga nti lwaki toswaza Zaake nti Zaake owaayo we twayogerera ebintu bino gwo wali mu kintu Bobi Wine mugamba nti twabba ssente tubireete ku flow tulabye Ssekikubo yatuukako n'okutabuka ne sipiika n'agamba bannaaye batuyisaamu amaanyi ate kati kankulage nti abantu abali kuleeta ebintu bino si basomi si babitiibwa Aspire Ssentongo musomi Aspire Ssentongo professor doctor anti kyengamba wakitiibwa okay nti yes obwivu muyivu nesi wakitiibwa yes nenga muyivu anti kati waliwo ebintu bibiri obuyivu n'owekitiibwa so kati ate ekintu kino Dr. Aspire muyivu nesi wakitiibwa is not a honorable yes mbuuza ekibuuzo kukubba kyonna nze Mpuuga soko beera ndikwagala kulaga engeri Mpuuga jaddamu ebibuuzo abasone tuli ku Uganda yenkyera tukyaziza honorable right honorable Mathias Mpuuga owekitiibwa bizze byogerwa nti akasimo kano kemwafuna kali moro era kali kamenya amateeka era kigamye obukadde ebitano wabifuna contrary to what you said nti tewabufuna weebale nnyo wamala owa Uganda eno tuli ku kyano ya Uganda ey'enkya yowekitiibwa ekyano eno eya Uganda ey'enkya esobodde nnyo okusomesa abantu okukola owekitiibwa tugende ku nsonga obukadde bitano wabufuna omanyi fe abakatuliki nze okubeera omukatuliki busango si musango paapa wansiima nendabikako owa paapa musango si musango wekitiibwa obukatuliki bubi si bubi kati nja kubeera omukatuliki naye obukadde bitano wabufuna tewabufuna kabaka sinza amulagira asiime baasiima era kabaka wansiima waliwo bekiruma olw'okuba yansiima so okusiimibwa beene si kintu kya muzannyo owekitiibwa watugamba obukadde bitano nti wabufuna naye ate sources zitulaga ssente wazijjayo kati olaba nze nkoze nnyo impact mu byobufuzi bwa Uganda era kuva nga nkyali muto nakwata ku bannange ne tusobola okuba nga tuyina kye tukola mu byobufuzi bwa Uganda era tosobola kijjawo ekyo so abantu we balaba ekintu ekyo abamu baliwo bekinyiiza abalala
bibo byolaba abangoberera. Oweekitiibwa Mpuuga tonaddamu kibuuzo. Obukadde 5 wabufuna tewabufuna? Kati ssente ezigabibwa mu paliamenti zibeera n'okusayininga. Era ebyo biri mu kooti. Ekirungi nti n'ababikolako ba lawyer. So olaba omuntu awo olubaawo abasajja ne bagenda ku TV banayo omusajja mugezi ayina engeri gy'akwatamu ekibuuzo nga mukakamu ne weebuuza oli mangala oli mome oli kwegamba ng'olaba n'olaba n'owa TV naye n'avaako n'agamba ompadde kasha akalungi kashooko kabadde kalungi ngamba oli mugezi olina engeri gy'okiyise n'ogamba kaliwulire sijja kozesa kigambo mbizi obusungu n'owulira nga bukutta naawe show host n'ova ku show n'ogamba omusajja wannaye mugezi. Bambuuza Oweekitiibwa sijja kukkiriza batyoboola Kabaka sijja kukkiriza batyoboola Katikkiro. Ddamu mbuuze. Oweekitiibwa obukadde buno 5 abantu nga batabuse nnyo kiki abantu tebategeera nsonga abantu bwabamanyisa omuntu n'ovaayo n'obuuza Kabaka aliwa ng'ayina mukyala we n'Abagereka ayina muwala we essanga lya Mbogo tetugenda kukkiriza kutyoboola bw'Abakabaka era ekyo tetujja kikkiriza. Naye abantu lwaki bakubaganye nnyo empawa ku nsonga eno Oweekitiibwa kiki? Obukadde 5 lwaki buzadde akabasa? Okulya ebisiyaga kuyitiridde nnyo mu Uganda era tetugenda kukkiriza kwonoona mugigi muto kubanga lino eggwanga liyimiridde ku musingi omugumu. Nga nze Mpuuga bumirira nnyo obuli bw'ebisiyaga. Ne tuli ku kya bukadde 5 obukadde 5 bino butabudde abantu togenda fuga makaago. Engeri gy'ofugamu amakaago si gy'ogenda ofuga ekibiina. Tukyali ku bukadde 5 Oweekitiibwa. Kwe tuli kwennyini kyengezaako okunnyonnyola. Era mmanyi nti abali eyo bakitegedde bulungi. Era abantu b'e Masaka abannonda ne banteekamu obwesigwa. Bagezi bategeera. Kiki bategedde mu ekyo? Bategeera nti omuntu olina okubeera ow'essimba mu buli ky'oyogera. Oweekitiibwa okyali wa kitiibwa mu bukadde 5 bukuweebudde n'ekitiibwa kyo ne kiggwamu okyakkiriza nti olina ekitiibwa. Omukulu Wamala simanyi kyokkiririzaamu naye ffe twakula batugamba nti w'obanga ne kyokkiririzaamu okiyimirirangako. So nze kyenzikiririzaamu Obwakabaka bunywevu era Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula temumubuuzabuuza nnyo. Kwegamba omuntu bebe ekitiibwa b'ennaku zino. Bebe ekitiibwa kati ate kati kankumenyera akabinja kano. Mpuuga mugezi. Awo ne pulezidenti naye olina engeri gy'okuttemu ebibuuzo. Munene amaliriza show ng'agamba thanks for watching this. Ndowooza gwali eyo ofunyeemu kyo kati nzigyemu ki obusiru obukujjudde naawe okutusirwaza. Bamukyazizza ku X space oba Twitter spaces bamubuuza ng'ebibuuzo. Like Juliana, I can't hear you very well. Dr. Spire, I didn't hear your network. I think it's bad. But what I was saying... Kwegamba katika kumenyera akabinja akalina Empuuga. Kansooke nkubuulire. Mpuuga munnabyabufuzi abaakola akabinja kaabwe tebayita Ssuubi. Akabinja ako Ssuubi kaali k'abantu bannamawulire. Era mu kabinja ako mwalimu omukulu gwe bayita Charles Peter Mayiga ye Katikkiro wa Buganda. Yalimu. Ne mubeeramu Madam Teacher Betty Nambooze. Bakireke. Ne mubeeramu Mathias Mpuuga. Ne mubeeramu omukulu Medad Sseggona akali amaggwa. Ne mubeeramu Ibrahim Ssemujju Nganda. Ne mubeeramu Mike Mabike. Naye abalala bangi. Naye wootunuulira abantu abo tebatera kwevaamu. Ate batambulira nnyo awali ekifuna.
era ojje weegendereze nti buli kibiina ekijja ne kibeera n'amaanyi we batateekamu katubayite ba disciple waliwo gwe bateekamu ababeeramu nozo omulago yabidde wadde werabidde nozo Erias Lukwago ne Erias Lukwago era ne werulifa lwenkana muganda wange abantu abo kizibu okwevaamu era ne woolabanga abeevaamu baakola kakundi kaabwe kalinga tubalemese okera kuba gundi teyaliimu okubeera kiriya yes kali pro Buganda kali ku gundi kali Kamengo naye Katikiro oyitibwa Katikiro teyaliimu naye yali gundi yali n'abalala boomenye Medal Lubega Segona Kenneth Paul Kakande Mathias Mpuga Betty Namaze Bakireke Erias Lukwago Segona bonna nga bo bamenye bonna bakalimu kati akabiina buli we tujjayo n'ekibiina ekiyina amaanyi yes oba ekibiina ekiyinako enkizo ekivuganya abo abantu tebabula mu bibiina ebyo we batabeeramu basatu babeeramu nga bana kati ate akabiina kali kuluutinga ojjukira John Patrick Amamba abazi mu 2016 era nkwagadde Segona nkwagadde Segona ye yali ne interpreter nkwagadde woko tuwaka bwajja nkwagadde nja kunyumyanga naawe naye ojje weegendereze ekintu Mathias Mpuga kyabeeramu kizibu okuwulira nti kiggusaawo akavuyo akabaawo era nze natya nnyo nze okuba Mike Mabika amisinga atya mu kabiina tasobola bisinga abo yakalimu emabega kati ne Besigye baali bamurecruiting kantu kaakano wano kaakano kali wayi mukama yamba mukama kaliwa omukulu nga Medal Lubega Segona ali mu kuinterpretinga John Patrick Amamba yali interpreter ne Besigye we yajja era najja People Power we yajja era ne bajja n'ukweze era bazze asikeekano sokola bakafaananyi kale kantu ako oyo yani oyitibwa Mathias Mpuga John Patrick Amamba abazi go forward abantu semanyi bakantu kano basobola ekifaananyi ojja kimpereza nina akavidiyo ako kali wanabadde nako basobola okalaba wano ojja kumpa ekifaananyi basobola okabasembereza abantu bakiraba ndowooza omukulu wuuyo so abantu bano munnange batabuzi buli wamu babaawo ate we babaawo kati bakwatako Betty Nambooze Katikkiro nga bali ku kantu ako kasuubi okitegeera nti bo babeerawo awo yani aleese era bo bakola akabiina kaabwe kafuzi bo bajja bagamba era ne musubi bajja bagamba bo tebali ku biina bya bufuzi na biki ate bo bakiikirira endowooza ez'enjawulo mu byobufuzi ebyenjawulo kati era tebasuubira kusaawo kibiina kya byabufuzi kati mu ebyo mwe bagenda batabula era kati Abedi Bwanika anaye ate sirabanga muntu ali confused naye Abedi Bwanika akyali pastor Abedi Nda katono nya Abedi Bwanika akyali pastor buzze ekibuuzo ekituufu genda maaso ng'oyogera Abedi Bwanika watuulaawo ne yeeraba talabanga ne mwennyini yeeswa si kweswaza kozi ye takyaswala omanyi nga Abedi Bwanika noonya ekigambo kye nsobola okudescribinga Abedi Bwanika nga sikiraba awo be basumba be Uganda she twagitandise tutya
So atwale tebanategeera lwaki twatandise ku basumba. Abantu be Uganda njagala mutegeere nti bino byonna babikoze naye Bobi Wine akyali w'amaanyi. Akabiina kasuubyako. Akabiina kasuubi kakapu sina kabiina batambulira wa mukagugu era woba wetegereza basuubi kagugu katambula bwe kati soko kubira omusajja oyo agala kusooka kufuna obwa Dr. Bedi Bwanika obuzzo oba musumba anaakwata bali mu kuteekateeka ebintu ennaku zino sooka tubuulire ne ku mikolo giri gitya. Akabinja kasuubi kali katagala kaliwo kutabangula kati kali buli wamu. Wolaba Same Wota Lubega Mukaku, wolaba Mike Mabikke, wolaba Elias Lukwago, wolaba Mathias Mpuuga, wolaba Medadi Lubega Segona. Manya nenge nakubuza ekibuuzo abantu bano Kyagulanyi yabamanya. Yabamanya kati kankubulire waliwo ekintu oyakutte noonya layini ye yakubire manyi bannabyabufuzi nabo baba n'amasimu nga 8 kasitayingira ekifo ky'ebyobufuzi nga maama nnyabo iya Bedi Bwanika alina layini nga 3-4 maama nnyabo Yesu Kristo eri eya Airtel gye nina okulemerako. Wolaba Suubi kitewaba Suubi. When you say akabinja kasuubi tewali Suubi, essuubi libeera mu bali bennyini bannannyini kabinja bo tebakkiririza mu kintu kubeera nga tebakiriimu we bakiyingiriramu bwe bati ng'ekyo kigootaanye ng'essuubi liggwawo ng'ekyo kigootaanye bagira dippi bati eriwa likugamba baali mu dippi kati kankulage omanyi abantu twerabira nnyo ne bennyini bekkirizaako beewaako obujulizi kankuleetereyo akavidiyo kamuwana manyi ffe tuli ba bujulizi. Dr. Bedi simufunye neno etwandimwokyezza ebibuuzo bye naye katasobola Tonda nnyambe. Suubi yange eriwa so nze mbatu kandabe akabiina kasuubyako kozi okayise kabinja kasikapu wobalaba kati kati kankuwulira lino lyali ggulire obaolyawo bino bikiza okufuma obufumwa olwalwo bannakimina okulimwanga Kivumbi Mathias Mpuuga Lubega Mukaku n'abalala abaludde nga tebakkanya na bukulembeze bwa Norbert Mao baddamu okugera owulidde nkakuddiramu bo buli we babeera baludde nga tebakkanya kabwe gusoose era amanya gawulire olyawo bino bikiza okufuma obufumwa olwalwo bannakimina okulimwanga Kivumbi Mathias Mpuuga Lubega Mukaku n'abalala abaludde nga tebakkanya na bukulembeze bwa Norbert Mao baddamu okugera nga bekyetaaga amanya ganziriremu eyo seni UP amanya ganziriremu zanya njagala bino bikiza okufuma obufumwa olwalwo bannakimina okulimwanga Kivumbi Mathias Mpuuga Lubega Mukaku n'abalala abaludde nga tebakkanya na bukulembeze bwa Norbert Mao baddamu okugera nga bekyetaaga okuddamu okukolera wamu. Okuŋŋaana kwaffe olwaleero kabonero tegeeza ggwanga nti twalina ebirooto byafuna obuzibu wakati waabyo bya birooto biramu tuzzeemu okuloota buto tugenda kutambula butya olwaleero eddenge lifuze bw'oba okkiriza bye tukkiririzaamu tugenda kusimbula ng'ennaku z'omwezi 2 okuggyako Museveni. Bano bakkiriza nti ebiseera bingi bigenze nga bali mu kwerumaaluma. Mu myaka nga 10 emabega mubadde temutulaba ffenna bumu naye okujja kwaffe obumu kati
kuleeteddwa embeera eno eri mu ggwanga kati era kati nti tukomyewo tudde wamu tukwatire wamu tumalewo embeera oyo bamuyitaani sooka olindeko oyo yani Mike Mabikke kuleeteddwa embeera eno eri mu ggwanga kati era kati nti tukomyewo tudde wamu tukwatire wamu tumalewo embeera oyo yani Walter Lubega. Once a UID, when we say we shall execute that, but we move with the masses and we move masses. abantu abo temulowooza nti batandise kati okutabangula Nuupu. Kakati Yesu wabadde ne facts zo naye mbadde no double check nga yali Katikkiro Joseph Mulwanya Muli yali former Katikkiro kati wa confuse guna inga abali be bamu kwa ba campaigning vigorously for Besigye mu Buganda era akabiina akakasubi kali Pro Mengo Pressure Group akatandikibwawo mu nga tugenda mu kulonda kwa 2011 okupromotinga interest zachi eza Buganda era ne kavayo ne kaforminga alliance ne kato omukago ne IPC ne kabakinga Kizza Besigye mu kalulu ka 2011 akabiina ako kalimu Elias Lukwago, Ibrahim Ssemujjunganda, Medard Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga, Moses Kasibante, Betty Namboze, Muhammad Mwanga Kivumbi n'abalala abali mu eyo gundi naye eyakasayiningako ku abo bonna bamuyita Betty Namboze ye kaki bakireke era twebuuza kiki Namboze kyabala kati kankubuuze omanyi omuloodi watasirikira nsonga za buli bwanguzi wawuliddeko omuloodi ng'agamba wawuliddeko Dr. Kizza, by the way Dr. Kizza Besigye kyali wange naye abo bantu be kyekiri kyewawulidde oli eyavuddeyo mbwono muntu wange nnyo sisobola muvaamu Ibrahim Ssemujjunganda abadde exposing State House budget President netwebuuza ye President Museveni gwabadde akuba ye talina bantu be okitegeera Ibrahim kano ojja kanteera ne ku TikTok Ibrahim Ssemujjunganda wagambye tosobola kuvaayo okomerere omukulu Mathias Mpuuga kubanga muntu wo muvudde wala nnyo bobadde okuba aba Museveni yomanyi gye balwanira omanyi nga abamu babakuba n'amasasi bannange mukabi walwogedde eryokaanga n'etonnya Kyagulanyi nfukamidde mu ngwezi ezitukula weebale kujja n'otulaga bannabyabufuzi abafere singa tewajja singa tukyali ku bipememe ku bino nga bikyatu singa akwata essimu n'omunneebaliza kumpi sooka mukubire yannange n'amala akwata mumpe mwebaze pulezidenti bwe buzibu bwe pulezidenti na simuge buli ssaawa gabeera oba ali wabweru sisuubira mukubire mukwano gwo omwebaza on his behalf kamwebaza on his behalf mu president bwe buzibu bwe leo lwakumeka leo otukwendesho leo lwakubiri parliament teriiyo bali mu recess bakomyewo oyo abeerangawo buli ssaawa kozi kankuwa Alex Waiswa mufumbiro nange mutyayi n'amasannyalaze teri phase mukubire Waiswa uno oyina ye MTN oba njikuwe kandabe
Bannange. Nkuwe yaki? Mpe ye MTN. Eyo gy'olina mufunirako. Gwe. Abasajja bazze batagaza ne kakati semujjo saawa eno. Akulaga nti ebyenguzi bisoke bidde wa bbali. Era yatugambye no tugamba newe bijja mu parliament yatagenda participating. Naye nga abadde exposing budget ya State House. Gwe budget ya kubira wuno mufumbire eyo eyesembyayo 81. Ugwe sebo ogamba tosobola va mu mukwano gwo. Era mukwano gwo simanyi yakubeererawo nnyo muvudde wala. Kyogamba Museveni talina mikwano gye. Sabula dadi. Gwe. Nsereko yagambye nti ebyo tulimu byakulisinza kuva mu kinenga babadde naye abo betubadde tumanyi nti oyo waasimba awo tukwata awo. Kyagulanyi yeebale kujja. Wamala Kyagulanyi yeebale kujja. Bali mu meetings kyezo. Twandivudde tutya kankuddireyo we bavaganya okukwata kankuddireyo nkulaga abatabuzi nti si gwe gusoose uno kwiga abantu balina kugoberera bugoberezi uno. Yes, lwaki tusazeewo. That's why we are deciding. Oyo 2024 erijozanyi yaddi. Ate njogera yemu ogiwulira tekyuka. Kankuzanyire ya 2024 nkuzanyire n'eri eyasooka. Eno ya 2024. Yino. Yes, lwaki tusazeewo. Bayina script yemu. We are deciding to end our cooperation with Tabirika accountability. Eri baagira cooperation nachi na DP. Na DP. Kati bakulaga ne NUP. Yes, lwaki tusazeewo. That's why we are deciding. Ono Mabike yani Mike Mabike. Mukaku. Samuwota Lwega Mukaku. Amudiridde ani oyo? Mike Mabike. Ngawe baali batudde ne mweri. Mukyala nalweyisoze yabagamba nti mwanyinaze bwabanga agamba nti emmotoka eyo aleeta receipts. Kwe yagigulira ne kwe yagikola ki? Kubanga Ahmad Beko ya $16 mu kakaaga mu lusanvu dollars. Ze millioni tusanga tekuli musolo. Le millioni tusanvu nezisobamu. Tosobola kugireetanga bw'oleeta sweet ng'omujje Kenya. Oteekwa okulaga wagigula. Factory ezo olaba n'obuzindaalo. Tosobola kugamba nti saategerawo wagijja atulage receipts zaayo. Yagamba munne yatwala 5 atulage receipts. Owulira bano bagamba toyogera ku wa 5 waffe. Akagurupu kaabwe tebamuvaamu. Ye lwaki agamba banne nti batutte nga yabadde yatikkula balozi yase millioni 10 n'endala n'ebifaanagana bwe bityo. Basaba ne bannyabo omusaayi gwaba ne 10 ez'emmotoka. Emmotoka parliament yaziyise. Negamba mugende mugule emmotoka bwezi. Ye n'agamba yali agana millioni 2 Abedi n'agamba no kisoboka. Owulira bayogerako Abedi, Mabike, Mukaku oba tebandeke babafuula balabe. Basebo ne banyabo bw'oba onookasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu naawe abala basobola okukasuka amaki naye ekyo si kye kyali preoccupyinze mu kiseera kino nga tumuzaayo emyezi 6 tugamba Kyagulanyi nga bwe twagambanga mawo lekerawo okuvuma abantu emmale olaba union zizizza abana DP union zitutudde amaanyi mawo leka kuvuma abantu emmome nga mawo yetakula alinga akoze eki noono bwenda bayiseemu trend gyakutte fele tusobola kudda sekawuka kaali kakoze eki yensonga lwaki tusazeewo. That's why we are deciding to end our cooperation with njagala munziremu n'amaanyi kanyimireko mwewaddeyo tukoowa ekiwaani politics. kantambuza owulire n'oli munne ng'ayogera owulidde wano era boogera ku Mukaku, Mabike, Abedi azzeemu awo, Mpuuga omulaba naye era bamugamba okitegeera. Amannya ago tegabula mu bukunsu obwo. Kankuleetere ne liri ensoose eryaddi. Ekiwalinga eno yali
12-18 olwayo bannakimina okuli Mwanga Kivumbi Mathias Mpuuga Lubega Mukaako owulira amanyi abaludde nga tebakkaanya nabukulembeze bano Badmao baddamu okwogeranga bwe kyetaaga okuddamu okukolera wamu okuŋŋaana kwaffe olwaleero kabonero oyo Mpuuga tegeeza ggwanga nti kankutwale ku mabike obwedda awogana oyo odo Kivumbi Mwanga Kivumbi obawulira bakkiriza nti ebiseera bingi bigenze nga bali mu kwerumaaluma mu myaka nga 10 emabega mabike tulaba ffenna naye okujja kwaffe obumu kati kuleeteddwa embeera eno eri mu ggwanga kati nze kyenjagala obuuza era be bamu abagenda e Masaka ate kambuuze era wano Kyagulanyi ye yali abatabula Kyagulanyi wano ye yali abatabula kiki ekyaliwo mugundi muki mu TDA era Kyagulanyi ye yali abatabudde omanyi nga bano batabudde FDC kugimalawo era keekamu akabinja akagenze ku go forward nga John Patrick bo bajja kubuukira kasita bawulira nti waliwo nga bagamba Suubi bagirekawa kulya ssente kutabangula kuyomba kwonoona embwa ezo tezikola kibiina kyazo bajja kubba kutta na kuzikiriza era kati kankubuulire akantu kano Kyagulanyi akakubye sirabanga muntu oba Kyagulanyi yavaawa akubye abaana bano bonna batuulawo ne ono nga tetwamubala kozi mu bantu be bataabala Kyagulanyi tebamubala bakwata Patrick Amambabazi kutaka Dr. Kanukiza Besigye agira bwati kutaka ne bakwata Kimau ne DP kutaka ne bajjako kawo Wakeni Lukyamuzi kutaka ne bagenda owabasaalirwa kutaka kozi Mabike yaliko owabasaalirwa kiki ekyamujja owabasaalirwa ne bo batagala ki kati kankulaga akantu kano Katonda nyambe nkafune Bedi Bwanika yamuze tewali n'omwa asodde kugwa kukola ki kugwa mu gap zino oyo Bedi Bwanika ogenda mujja kadi the Subi group kati Subi group okitopasi bwe bayingirawo essuubi lyerabye buli wamu we bali Hello? Hello? Yes, please. Mukulu Jebale. Kale sanai. Njaya ku Dr. Bedi Bwanika. Ebo baduga machi. Oyogerako ne Moses Wamala nkola mu kutu gwa Uganda y'enkya honorable. Echo. Emirimu Jebale. Kale sabana mja. Njagala kufuna ku ndoza kubigenda okubeera e Masaka ssebo. Nja kukubira kubanga nyingira mu meeting. Okay. Yes. Kale ssebo. Mukulu ayingira mu meeting. Agambye ki? Mukulu ayingira mu meeting. The head of Amama Mbabazi's private security is no stranger to controversy. Kati kankuleetere wano waliwo kenjagala okuleetera. Mukulu ayingira mu meeting. Tebalina meeting gye balimu naawe abakwebuzaabuza Ekazwe Bashir yakusuubiza interview kisiru ng'agiwaana ategeera bulungi okuwanza interview oba nze ayina omuwa emotoka by'omuliro nga biyita kumpi we turekodingira ate binsobedde bigenda bulange so biyita ku ttaka ly'abasajja ayinganye ebintu ebyo biyita ku ttaka ly'abo naye okitegedde ekintu ekyo nkyo abantu bakitegedde bulungi the Subi group yekyankalanya kasita olaba bo bakyankalanye abakulu by the way
nabe nnyini beekyankalanya bamanyi we balaba nga tebalina kyakukyankalanya beekyankalanyamuko katujje ne eddala abakulu Uganda y'enkya